Kyagulanyi tayamba. Kyagulanyi tataasa. Iyi tegwashira shugama tataasa nga sibaga abana babatibiki. Kyagulanyi tabeererawo muntu. Kyagulanyi tagaba. Kyagulanyi tayagala kumufuna mu ssente. Kakati nze bembeera promota wa Kooko soogera bibi bya Kooko. Naye bendaba ng'obubi Kooko ono ayinza Kooko ba Pepisi ng'ayinza abantu basobola okufuna obuzibu ate njogera ebintu bino njagala ompulizeewo katini waliwo njogera ogamba nti ebirungi omuntu byakoledde bipime ng'akunyizizza n'ebibi wa bipime ebintu ebirungi Kyagulanyi byakoledde olaba ng'ebibi ebisinze obungi olw'ekibi kino ekimu. Kakati kyenjala okugamba nze Kyagulanyi Ssentamu namusoka okukola ebibi n'okukola ssente yampisa buyisa yafuna bufunyi nnyo ssente n'erinnya n'ampisa naye nabimusooka. Kyagulanyi Ssentamu mbuulira kyera nnyambe mu bulamu ate temuvudde mabegemu nga mukolagana. Kyagulanyi era mbadde mupangisa bupangisa nabwe mpangisa omuyimbi omulala era tebakulimbanga nti Kyagulanyi alina kyera nnyambe. Kyagulanyi nze mbadde muyamba kubanga byonna bye mbadde nkola bibadde bimwongera waggulu ate nze Kyagulanyi mbadde nze mbadde saagala Kyagulanyi nga muntu wabula njagala ekyo kyatembeeta kuba nze emintu asobola sobola givaamu. Kino kyatembeeta lwaki kino kikisse olunaku anti kati ndaba kano kiza beesikira muwagira nina kati era atyamwagira ekyamumpagiza nga mulaba Museveni byabakama batamulangirira mujaasi abajaasi basobola okumukkiririzaamu ne bawamba obuli ne bakola ku oba okuba oliawo okugenda mu nsiko nga endowooza yange kuba tosobola kuŋŋana kulowooza nga bendowooza. Kakati Kyagulanyi naye namuwagira nnyo olw'okuba nti abazungu nalaba nga bali mabegawe ate twakimubuuzaako nagamba Trump ali mabega waffe naye omala okukyogera n'aseka Trump ali mabega waffe kuba teri muntu ataawagira Kyagulanyi nga takakasa nti ddala Museveni abanabba akalulu waliwo pulaani B. Nkubuuza kano tweyongereyo ngendeko mu music tulabe ate ekitambula abe ekituufu kiri nti nkulaba nange kimazeemu amaanyi struggle olinga yagivuddemu. Kakati struggle tukkirize tugaane struggle sisobola kugivaamu kino kyagisse kuba n'enkofiira gy'obadde oyambala ya red wagivuddeko ssebo osimudde ebbulu. Kakati kino kanti kugamba okitegeera struggle sisobola givaamu olw'ensonga nti nze bwe ngivaamu kiba kitegeeza nti ate ngenzemu enaali sisobola kuva mu struggle naye kakati njagala kwogera nsuubize zaakola atuweze aleme tusuula mu mwala. Naye tolaba nti omusuula omukuba nnyo. Struggle enneeyisa ye ennyinnyini yegenda okumukuba ebigambo bya Kyagulanyi kasi otandika okuteekamu obulimba n'otandika okwogera ebigambo nga tubitegeeza abantu ne bakulabanga abuguumiriza kiba kitegeeza nti ye kennyini yagenda okwesuula. Nga tuzoogere bujja kasimu obusimu obukuba bukubi naye nze lwakuba nti amazima gange ganvumya nnyo naye sifaayo bulijjo ngamba omukulu n'amufuna ddi life but finally maze nkufunye naye nsobola sofa bitambulamu ebintu tebadde tebitambula bubi obulamu bwakuyiiya bwa nnyanya era lwakuba nti obwavu kigambo ekituufu obwavu bungi mwe buli bulimu abantu obwavu buluma abantu ennaku zino bizinensi zeekwatamuko okuva le batusalako obuyambi obwavu bususse gavumenti etabuse eri mu kusolooza abantu emisolo enatirana kusolooza bulamu bwa omukka gussa bagambe nti ssebo olwaliro omukka guwasiza gwadde gwa emitwalo 2 oba 3 olw'ensonga nti ssente gavumenti kati essira eritadde mu kujja ssente mu bantu naye ekyemisolo tetujja kukiwakanya nnyo n'ebitabo byawandiikibwa tulagira okuwa emisolo lwakuba mpozi egyo egiyitiridde ate tegiba mirungi kyekyo kale njagala kutandika njagala kutwalako wali eri mu kibiina kya Nuupu awo wenyini mu kibiina kyo byova we njagala okutandikira tebagenda vuma twalabe sanctions oba natti ezatirira ku sipiika
wamu ne Honorable Agnes Nandutu baba bataddeko envumbo obutaddamu kulinnya mu ggwanga lya Bungereza. Eyo mpiseeyo twogera nnyo entertainment naye empitayo eyo tuyiteyokko olwokuba Kyagulanyi kkiriza obagaana nga byabufuzi naye ali mu entertainment industry. Yavuddeyo wiikendi n'agamba nti nze yakitandiseewo nze akirimu era bakyabateekako natti mpitirivu nnyo. Yavudde n'akyewaaniramu. Ndeka tutandikirawo ebintu bya Kyagulanyi babiwulidde gwe nguwa Nuupu pulezidenti wo kyeyayogedde. Kakati omukulu Kyagulanyi kyeyayogedde nti ebintu yabitandika kigambo ekituufu akoze ebintu bingi nnyo okulaba nti gavumenti eno bagitemako obuyambi olw'ensonga nti sente zijja agamba nti bazikozesa bubi ate nga ekigambo kyekituufu sente ziganyulwa mu bantu abanene abali mu gavumenti ekyo akikoze era bwembeera eno eriwo naye nze mu kutegeera kwange okutono kwenina n'abazungu abo nabo bayuuza bakozesa abasajja abo abazungu. Omukyala gwe bayita sipiika Anita Among Magogo wadde nga atambulirwako ebigambo eby'enguzi naye ekigambo nze mu kutegeera kwange ekyamuteesezzaako bbaani lina kubanga tteeka lya Busiyaga. Gwe kugamba naawe tokkaanya nakyakubanga bagamba nti enguzi yavuddeyo ogamba nti teeka kubanga bw'ogamba nti enguzi abantu abali batambulirako ekintu ekyo abanene mu ggwanga ate abalina okubeera ekyokulabirako bangi. Asooka ye prime minister madamu Nabbanja waliwo n'omulala gwe baakwatira ddala ng'amabaati agatadde ne ku nnyumba ze omukulu Lugolooba Amos Lugolooba. Ne wabaawo omuntu omunene mu ggwanga ye yagamba nti amabaati gaatambula nageekangira mu lujja ofuna bulungi obw'ebyensimbi mukulu Kasayija. Kakati ogamba otya n'olyoka oleeta Nandutu Agnes ali wansi nnyo talina nnyo kyamaanyi nakyategeeza naye n'omuteekako bbaani n'oleka Kasayija n'oleka Honorable Nabbanja. Nze naawo nze ŋŋamba nti baayagadde kwekuusa omanyi ebintu bino Busiyaga biringa omuntu ng'alina kalinga ffe abakkiriza naye bano bweyogedde etteeka baalirimu eriyisako lwaki bo tebabatadde bano abantu kalinga ffe abakkiriza mu byobuwangwa tosobola kuzimba ssabo n'oluzimba mu bwenyi bwenju obwenyi bwebulwa mu maaso g'ennyumba omuntu watuukira n'alaba era ensiisira ebeera manju. Kakati bano abali b'Ebusiyaga wadde babirya nabo tebaagala kulaga bantu bakola ki nti babirya era ensonga lwaki bali tebasobola kikulembezaamu kitwa ababaanizi bwa Busiyaga. gw'ogamba lwa Busiyaga ekyo kyabadde kya nsonga ya Busiyaga. Oyogera kiku kya pulezidenti Kyagulanyi ogamba nti yataaja okutaaja kiki okutaaja okugamba nti kati yabawaayo naga nti ono mukwatemu ono mumunyigeemu n'ono. Ekigambo ekituufu Kyagulanyi ku international akoze nnyo era bamuwulirizza nnyo. Otunuulira bbaani zonna zonna ze bataddeho ze baateeka ku mukulu Kayihura ze batadde n'okusalako ssente ez'obugabi bw'obuyambi ekigambo ekituufu ekyo Kyagulanyi awo akozeewo nnyo era n'obwavu bwonna bwonna butuluma lwezo okusalako obuyambi obwo obwasalibwako ogwo mulimu gwagukoze bulungi nnyo. Onfuna bulungi nkufuna naye nga mu kutegeera kwange Anita Among ne Nandutu minisita waliwo n'ebigole Kitutu abo ekigambo ekituufu Busiyaga babateesezzaako bba tolaba wunguzi biki sigirawo mu kutegeera Yabitex Musinguzi omuwulidde abwatu batunyonyola agamba nti ntalabawo agamba nti enguzi eno terinaamu makulu agamba nti Busiyaga minisita Kasayija munene mu ggwanga ekituufu omubuuka otya w'ebyensimbi Honorable Nabbanja omubuuka otya prime minister ezo eŋŋoma ennene osobola zibuuka n'ogenda baleka banoonyereza nga tebalina mutawaana obadde otya omuntu yatama naga nti amabaati gaatama ne gajja ewange. Kale Abitex bwe tukutunuulira bwe tuti ekigambo ky'enjokoza sijja kikozesa wali mu struggle gye buvuddeko ng'oli w'amaanyi akozesanga ekigambo nagamba nti twali b'amaanyi nga n'ensi etutya ng'ensi ekutya ng'ebatya nabagamba nti Abitex y'oyo walinanga n'enkofiira ng'eriko people power nga mukagamba otambulira mu struggle
abantu balinga abalamusoka okubamu ebituli bagamba nti Abitex ono yange banga lyonna abadde mu kintu kino nga naye mbega balaba ngeyavudde mu struggle gye buvuddeko banga Sydney watandika okuyisaamu Honorable Kyagulanyi eggaali mu bubi ennyo baakulabako emabega ng'ogenda mu kivulu kye ekyenkuuka nga mutudde mulina be musayininga era amu ne balowooza ne bagamba nti Abitex ono yandibanga aleeta omukulu okuyimba mu nkuuka era twamugamba nti kagwake keeto nnyo omukulu akomyewo ku stage olwaleero tetwamulabayo mu butamulabayo abageresa abatunuulira ensonga bagamba nti alabika yagaana okujja okuyimba ne tugamba katutunuulire ggwe tulabe Abitex reaction ye n'abeetya mu butuufu tewatudisappointi nga adi n'olunaku n'olumu wavaayo naawe n'owanda omuliro agaana atya okuyimba mujje newebiti nebino newebiti ne tugamba nti obusungu omukulu gyabujja struggle ng'ekulebedde kiki kaakati Abitex Promotions nja abantu abatamanyi bantegera okuva n'olwaleero ndi musajja atakyukakyuka ndi musajja ayimiriza ku kigambo kyange ate ndi kasajja asobola okuba nga mu ndabika yange sinzaalabika obulungi naye ndi musajja mugagga nnyo mu mwoyo olikuwakuta tewaliwo ssente zonna zosobola kumpa nenfuuka ekitagasa mu bantu kubanga niwe nali nyina okuziweera bali balina okuzimpeera nazigaana kambere n'akatono nenga kampemerera omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu mulinako ettafaali era olakuba nti bannayuganda balina obuzibu ettafaali olina ku Kyagulanyi wa ku Bobi ettafaali ndiyina ku Kyagulanyi ku bwebyobufuzi naye tolina bweyawula Kyagulanyi ne Bobi Wine okujjako nga weewuguusa Kyagulanyi Ssentamu ebintu ebyamukola mu byobufuzi biri ebintu nga 5 ku 6 kona tuwulire ekigambo ekisooka Kyagulanyi teyajja nga zze kwesiga okuba pulezidenti yajja ng'endongo tekyatambula bulungi ekigambo ekituufu n'agamba kangende ekyaddondo tetudduka nnyaawo kitambulewo mpola Abitex ekyaleeta Kyagulanyi teyajja nga zze nti ngenda kuba pulezidenti oba ngenda mulya yajja endongo tetambula bulungi endongo abasajja abo abasatu endongo era etandise okukaluba betuyita big 3 ababigekulu kamiliyoni Bobi Wine n'agamba kangende mu byobufuzi kuba ebyobufuzi kizo bagaana nga waliyo ssente era bw'ogenda okutunuulira Kyagulanyi yasiitaana okufuna kaadi yagenda mu FDC tebamulabawo n'agenda mu DP tebamulabawo kaadi yaki eyakyaddondo ng'ajja kuba mpaka lwe yasalawo n'agamba kanzije nga independent era bwe yajja independent n'aleeta enkola yaffe ey'oludongo okukyankalanya n'agiyingiza mu byobufuzi nzijjukira ekyaddondo okuba gyensula weebale nnyo kaakati ejjukira ebiseera ebyo abantu abaali ab'amaanyi baali ba FDC ng'eri waliyo kanti ya polo nga NRM erinayo Sebalu Sitenda ekomyawo Sitenda kaakati nga kkiriza obagaana nga gavumenti yennyininyini eyagala kujjayo FDC kubanga ebiseera ebyo yali kanti nti aveeyo baleete ono gwe baali banyooma baleete omudongo manye mabegaawo ngo badongo babanyooma lindako gavumenti yayagala okujjayo FDC baleete Sebalu baleete Kyagulanyi NRM yo yali emanyi bumanya nti omudongo bajja ofuna bulungi automatic babalina okumukuba kakati nga tebamanyi bagenda okwekulira akabazi kuki ku kugulu kugira kakati n'aleeta enkola yaffe eno y'okusasamaza ey'oludongo n'agiteeka mu byobufuzi nzijukira n'abannabyabufuzi bonna bonna ab'ensonga abali balina okumutambulirako bonna abasinga baagaana sajja kwogera amannya gaabwe nga balaba azze kuzannyamu buzayabayaba naye bwe yatandika okufuna abayimbi ba artist ne bamuwerekera ekintu ne kikwata ne bannabyabufuzi abalala ne babuukira kaakati bwe yalaba audience numbers nga zitandise okusimba layini buli wabeera awo waafulira ekirowoozo nti nsobola okwesimba ku ntebe y'obwa pulezidenti era ne mu nnyimba ze yakugamba nga ebyobufuzi tebikola ki tebitwawula era tiyalina kirowoozo kigamba nti agenda kwesimba okuba pulezidenti kaakati n'awangula akalulu mwalaba Kayihura yali mu Kayihura ebiseera ebyo nga yasinga okukuba abantu tiyaga yali IGP mwamulaba ku lunaku olusembayo
kubanga olina okulaga wa olina okukolera Kyaddondo akalulu okunkajjukira muwadanku nnyingi bamuyuze bw'obanga ogenda kukuba campaign olina okulaga wogenda okukuba bw'ogamba nti ogenda kukuba mu binyonyi A mu binyonyi B kasita okyusa mba alina n'okukusazaamu mpulira Kyagulanyi Ssentamu tulina kye tuyita climax entikko n'agenda awantu atalina kukuba campaign we yakuba si bwe yali alina okukuba campaign kiba kitegeeza ki nti poliisi erina okugeraga mu buto ya gaasi osasamaze kati jjukira gavumenti yapiikinga nemanya nti no Kyagulanyi akutteyo ng'erina okubeera emabega wa Kyagulanyi era n'abeera emabega wa Kyagulanyi n'akola ki n'ayitamu akukwadde kabaka ground kati nkugamba ettaffaali nateeka ku Kyagulanyi ebyafuula Kyagulanyi ow'amaanyi n'okugenda ku international biri ebintu nga bitambula ekisooka gavumenti eno yamufudde olunaku lwe yaleegezako okumutta netta omuvuzi lwaki ogamba nti baali bagezaako okumutta kyenjera okugamba bwe yali atudde omuvuzi we bwe yatuula ne bakuba kawuma ekyo nekiwanika Kyagulanyi mubiri ekyo si kimu ekyokubiri kyali kivulu kya Kyalenga ebusaabala kijjukira ongobera bulungi nkugoberera ekyokusatu yali Abitex n'ebbajjo twateekayo obusaabala idea gena gireeta nenyiguza bbajjo eyobusaabala nemugamba Kyagulanyi yatukole busaabala nkimanyi bagenda mugaana naye tofa bebamukkiriza tujja kukola ssente era bamugaana bebamugaana ebyobufuzi tujja kubeera waggulu gezaako okukulaga nti nze mbadde mukositwago naye abantu bo balina ekirowoozo nti bwobeera omunyanka olina kuwagira sitwago ekulebette si kituufu era ekintu ekyo kituukirira Kyagulanyi bamugaana Kyagulanyi bamugaana embeera nno yali yajjukira amazzi gapinkyawo gavuddeyo onali bunakiwala nannoonya jjukira bapolomota bonna bamaze okubajjamu abategeka Kyalenga emabega wonna ffe nebbajjo sitwalimu neŋŋamba bajjo tetugenda kwegatta ku bapolomota bali ffe tuteekewo obusaabala waffe agenda kutambula oba bamugaanye oba bamukkiriza tuzoganye busaabala n'afuuka busaabala ajja kuyimba tajja kuyimba ajja kuyimba tajja kuyimba batuwadde permission baganye bajjo abagamba ebyuma byatuuse dda ebusaabala kuba emmotoka z'ebyuma baazikwata eziwera 3 nituvaayo bajjo n'agamba ebyuma biyise ku mazzi byatuuse dda ebusaabala nenga byaliyo abo bonna bonna tuwanika Kyagulanyi waggulu ofuna bulungi waliwo nonjeruliro ndaga kuba nakumuaatagirimu awo tuli mu sitwago tuwanika Kyagulanyi kuba tumaze okulaba FDC tuze tubagera FDC tulabanga enafuye tulaba tufunye Kyagulanyi netupika omusajja gwe bayita Kyagulanyi kaakati ku lunaku lwennyini naye sigala nakuvawako era bajjo oyo yankubya tiya gaasi bajjo nankubya nangamba abe tulina okugenda ebusaabala kubanga olwedde Kyagulanyi yali amaze okugamba nti ŋŋenda wa busaabala nina okugenda mpulira kati nga ffe titwetaagisa nnyo kugenda kubanga Kyagulanyi wabeera space agimala kaakati bajjo n'afiira ku ssimu yange abbe jangu tugende bagenda tugamba nti twalidde kuva dde otya nze ndi sikutera kukulaba mu bundu n'akali amaanyi gwa fronti era bajjo yabeera wa fronti nze ndi muntu wa kudizayininga ofuna bulungi mu lutalo ekyo kibaawo oba abanoonya essente oba abadizayini njagala otwala ogenda kubuuzizza okyali mu sitwago katono nnyo sitwagwa nti nkugira besijjayo kino tujja kuntegeera kaakati netugenda ebusaabala twagenda ebusaabala ne batukwata ne batukuba tiya gaasi nanuusa bunuusa kuwa bajjo ali nfudde era omusajja we bamutaba Mooza taba kugulawo ku buyumba taba kugulawo empewo okuyingira twasobola okuzirikira mu kayumba ako bubi bamukwata bamuteeka mu kamotoka bamuteekamu ne Bamba Lulenzi ne Zaake bajjo nange ne batuteeka mu kayumba netuleka tugenda ku international wonna okusita Bobi Wine bamuganya okuyimba eyo nayina yali idea yaffe teeka Kyagulanyi waggulu ne batukwata paka Magere etwava Magere Kyagulanyi kyaddamu kubeera wa bulijjo bamuganya okuyimba kyo kyatambula okumpi mwaka mulamba bamuganya okuyimba netugenda mu kooti n'omusango netuguwangula Abitex n'ebbajjo era bamukkiriza okubeera ku siteegi bw'omwawangula omusango mwafunayo kantu
babaliyirira omukulu omulodi yatugamba guno omusango bali balina otuliyirira naye zisente zammwe lwa musolo era tetwateekayo sente zisaba sente kuba bali bajja zituwa netubeerawo mu bufunzi kutuusa ku nkuuka awo kaakati nze siina nteekateeka yonna yesimbawo mu byabufuzi n'abo bonna boolaba bawagira Kyagulanyi bonna ba MP banoonya kaadi bafune omulimu bagende mu paalamenti abetekisibwe mu ndongo nze seefuulirangako ku Kyagulanyi obulamu bwange bwonna anti kwawe okumukuba tulabanga anti owengenda okujja ebbanga lyonna katujjaawo nga tukomyewo tova nga tunnyonnyola ensonga ye kuba watuuse wendaba ekinyusi awo wenyini abe kaakati nkomyewa okomye muntu tuyingira ensonga z'enkuukaawo wetwagala okugamba nti wafanaogamba Abitex sina nteekateeka yonna yesimbawo mu kifo kyonna kyabyabufuzi kubeera n'empapulasi zirina okujjawo nga nenze ku nasa nenzifuna nze nfunira mu ndongo era gy'olimu Kyagulanyi Ssentamu nze namusigalako nga promota mu nkuuka ya 2017 yayimba mu nkuuka eyalimu Yvonne Chakachaka n'agenda wagulawo nawumira kutuukawo ne bankubya ne bagamba jja omuvubuka oyo mu nkuuka nze namulemezaamu nga nyakubira ebitongole bya security byonna 2018 Kyagulanyi ajja kuyimba tajja kuyimba nembagamba alina okuyimba ekibaka bonna tewali atankubira era concert eyo yamuwanika nnyo gyeyayimbira mu lubiri era bagamba mbu omutanda yakubira omukulembeze namugaleka omwana wange ajja yimbire nga baganye naye nga fe twayiriza dda engeri gyagenda okuyingiramu zinasigala ntembeta Kyagulanyi olwekyo ekyatembeeta najja n'ayimba kakati 2019 Kyagulanyi tiyaliwo yaliweevu nina nendeeta Chakachaka Yvonne Chakachaka jukira twamukomya ku kisaawe yayingira era n'atuuka wali ku hoteri eri empanvu erita batya eri nakasera eyo empanvu Hilton eyo empanvu eyo nemusasulira neyeebaka ng'agenda kuyimba ennyimba 6 kaakati intelligence mbu naye batuukako mbazze kukolera Bobi Wine campaign era kigamba nti omunnaffe omupolomota munnaffe yabawa amawulire ag'amakyamu kubanga ye akola ku Sheraton nze mbeera mu lubiri omuga kuba ye alina kanabongo maani nga nze nnyina kaakati ne basalako Yvonne Chakachaka ne bamugana okuyimba awo wonna jjukirira mba nteekawo mbeera yasitwaga kuba bamumanyi nti muwagizi waani wa Kyagulanyi ne bamutikka nebamukyayo embeera mwagirabinga Chakachaka jjo nkwata essimu mukubira Kyagulanyi obusungu no bwe nnina mbulina ku Bobi Wine si ku Kyagulanyi Bobi Wine omuyimbi tobina ku Kyagulanyi mbulina ku Bobi Wine Kyagulanyi president wo nemugamba Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine enkuuka eno njagala kugijjayo oba ogenda kuyimba gisayininga oba togenda kuyimba siya gisayininga nagamba atya nagamba Abbe genda mu maaso nenteekateeka nengenda nensasula enkuuka nagisasula ku lulwe era abagamba nti sijja kuyimba nali ngenda kuleeta omuyimbi okuva ebweru olala kuba nenkuuka nzikiza nnyo okuteekawo ebintu ebitali bya bulijjo kuba enkuuka nagendanga ndeeta abantu okuva ebweru Kenya Tanzania Saida Kadoli naye bwewalabanga ku luno ajja yimba mu kigambo kizimanya abakulembeze bayogera ekigambo kiba kigambo kibalya ebigambo byabwe nze muloodi eryasibwa kutanimbangako bangamba Abbe nja kubeera mu kooti saawa 4 kiba kyekyo nimanya nti ni Kyagulanyi naye bakola Bobi naye bwali nagamba Abbe genda mu maaso nenteekateeka era nemukubira nga njatukola strategy awo nonna njakukuma akaliro nga njakakumira kuva mu nkuuka nagamba Abbe jangu okusaabala n'ogenda faananya ebyo mbijjukira twali abantu babiri era betwayogera tubimanyi babiri gwe naye nze naye ne madamu we yali bbali eri nga alina ebintu bya design nagamba Abbe ngenda kujja ngenda kuyimba ennyimba 3 nemu ennyimba 3 ntono yayimbira ddala kubanga ebbanga ddene nagamba kikiwedde napositinga ekifaananyi mwakiraba eganda Abbe tutandise kale ono mubanja sente z'enkuuka kijjukira njijjukira caption yaliko posti n'enfunga kakati nengenda nendizayininga nga design 27 drop yero etambula bwe tuyita nti babiyambala tugende tuyimbire Ssaabasajja
27 nga balina okupostinga nagamba ali ekimu kiwedde genda oyogere ne manager era nali mutegekedde 50 million era bannabata obukadde 5 yali budget ye yalina okumuwa naye nga era asobola okuŋŋamba 3 obaana nenkola ebintu byonna byonna nga mmanyi ye climax yange mu ndongo eno kimanyi tuba ne climax kituufu naye njijja ku mutwalo gumu n'ekitundu kubanga bwobanga tolinamu kyanjawulo nga tosobola kujijja ku kikuba abantu basabasajja amanyira mutwalo kujjako ng'olinamu ekyenjawulo kakati nikuba esimu takyazikwata nenkuba esimu takyazikwata 26 27 tunula ku posti sirabayoka tebateekayo kubira manager nti waayo abakubi bamaze okukola ennaku ziggwayo kakati nga bwomanyi nange enswera zange ez'okubisenge mbu mukazi we yamugamba nti tugenda kuyimbira tujja kuyimba ani yagakuwaago omukyala we yamugamba teri kuyimba amusalirawo nnyo mbadde simanyi nti amusalirawo nekyo kyogedde tugenda kuyimba kati nange manyi ndi musajja mukulu ow'entondo naye nga bwe kinakola kintu kyonna nga kimugattako era namukuba twalina show egyolaba ono mwami gye yakola jobuziringi amaanyi gava waka buli awaka buloba nga tewali vibe ebweru tosobola kukikuba nga vibe twatugende mu nkuuka be bamukkiriza tukole sente ne vibe ebeera waggulu be bamugaana era tuddemu tukume ki omuliro nga talina waafiiririrwa 27 nefuna post kiterikale 28 nekitegeera kitagenda kukola ki kuyimba mmane kati nina kukola kumalako nengamba Kyagulanyi kinakinkoza kikoze nti ebintu nebitambula nga bwe byali olwokubirako manager John naye nyini nga byayogera bikulaga nti omusajja talina kyamugamba naye nga oli kisooka muganda we nalabika yamugamba oyo mubuzeebuze tetugenda kuyimba netutuuka ku nkuuka nengamba Kyagulanyi obunyiivu bwange ajja kubulamu buno bwotuwaako yali simanyi kulimba kakati nze bwoba nga tosobola kunyimbira mu nkuuka ngenda kukufuniramu wa Kyagulanyi nno abantu batuufu olina obusungu ku Kyagulanyi alina ebintu biringa bina naye nali nga engeri gye nali nti ndi promota we nga nabisiba Kyagulanyi tayamba Kyagulanyi tataasa Kyagulanyi tabeererawo muntu Kyagulanyi tagaba Kyagulanyi tayagala kumufunamu ssente kakati nze bembeera promota wa kooko soogera bibi bya kooko naye bendabanga obubi kooko ono ayinza kooko ba pepisi ng'ayinza abantu basobola okufuna obuzibu ate ebintu bino njagala ompulizeewo katini waliwo enjogera ogamba nti ebirungi omuntu byakkoledde bipime ng'akunyizizza n'ebibi oba bipimye ebintu ebirungi Kyagulanyi byakkoledde olaba nga ebibi ebisinze obungi olw'ekibi kino ekimu kakati kyenjala okugamba nze Kyagulanyi sentamu namusooka okukola ebintu nokukola sente yampisa buyisa yafuna bufunyi nnyo sente n'erinnya nampisa naye nabimusooka Kyagulanyi sentamu mbuulira kyera nnyambe mu bulamu ate temuvudde mabegemu nga mukolagana Kyagulanyi era mbadde mupangisa bupangisa nga bwe mpangisa omuyimbi omulala era tebakulimbanga nti Kyagulanyi alina kyera nnyambe Kyagulanyi nze mbadde muyamba kubanga byonna bye mbadde nkola bibadde bimwongera waggulu ate nze Kyagulanyi mbadde nze mbadde saagala Kyagulanyi nga muntu wabula njagala ekyo kyatembeeta kubanga ebintu tesobola givaamu kino kyatembeeta lwaki kino kikisse olunaku anti kati ndaba kano kiza beesikira muwagira nnyo kati era nkyamuwagira ekyamumpagiza nga mulaba Museveni byabakama batamulangirira mujaasi abajaasi basobola okumukkiririzaamu ne bawamba obuli ne bakolako oba okuba oliawo okugenda mu nsiko nga endowooza yange kubanga tosobola kuŋŋaana kulowooza nga bendowooza kakati Kyagulanyi naye namuwagira nnyo olw'okuba nti abazungu nalaba nga bali mabegawe
ate twakimubuuzaako nagamba Trump ali mabega waffe naye omala okyogera n'aseka n'ejjamu Trump yali mabega waffe eraga Trump ali mabega waffe kuba teri muntu ataawagira Kyagulanyi nga takakasa nti ddala Museveni aba nabba akalulu waliwo pulaani B. Nkubuuza kano tweyongereyo ngendeko mu music tulabe ate ekitambula abe ekituufu kiri nti nkulaba nange kimazeemu amaanyi struggle nga eyagivuddemu kakati struggle tukkirize tugaane struggle sisobola kugivaamu kino kyagisse kuba nenkofiira gyobadde oyambala ya red wagivuddeko ssebo osimudde ebbulu kakati kino kanti kugamba okitegeere struggle sisobola givaamu olw'ensonga nti nze bwenjivaamu kiba kitegeeza ndatengenze mwinaali sisobola kuva mu struggle naye kakati njagala kwogera nsuubize zaakola ategeeze aleme tusuula mu mwala naye tolaba nti omusuula omukuba nnyo struggle enneeyisa yennyini yegenda okumukuba ebigambo bya Kyagulanyi kasi otandika okuteekamu obulimba notandika okwogera ebigambo nga tubitegeeza abantu bakulaba nga abuguumiriza kiba kitegeeza nti ye kennyini yagenda okwesuula ebimu ku bisinze okukakkanya struggle ne Kyagulanyi okumugyamu trust ekisooka baayita abawagizi be abawumula ekyokubiri bayita ki abawagizi be omulembe gwa Kyagulanyi essaawa zino Kyagulanyi n'amala omulembe guno guvaawo oyinza gujjuukirirako ki gwe simanyi kiŋŋambe ogujjuukirirako abaana abawagizi be okuba nti bawumula ekyo kimu ekyokubiri bavuma ekyokusatu tebawa bebavuganya nabo bitiibwa okuviira ddala ate nga Kyagulanyi yennyini bajja ku kazindaalo bamubuuza ekibuuzo jjera yayekyannyo basimanyi bwe yakitegeera nimumugamba abantu bwabavuma ko ye fe ekyokulwanyisa tetulina kuvuma abaana bamaayuuka bajja kutuuka n'ekiseera bakwate emmundu nga bali ku Ssaabasajja bavuma Abitex mugambe message eno Abitex mugambe nze ambasada waliyo audio nti teri kyali kireeta Kyagulanyi nga ne Ssaabasajja bamutulimba teyaliiyo message ye kakati kanti kugambe Kyagulanyi sentamu ayimbira abantu ba Ssaabasajja Kabaka ayala bantu owulira bulungi essaawa zino abantu abatiikinga obululu bantu be batiikinga obululu Kyagulanyi sentamu Ssaabasajja Kabaka yali nababa yali wuwe awaka yali ku TV ng'alaba enkuuka yajagala nnyo olw'ensonga nti ekigambo kye twakisoosowaza yayimirira n'agamba nti mubongooda okumanya nti yali ayagala nnyo enkuuka Ssaabasajja Kabaka n'endoozi abasawo bwe bayinza okuba obuli abo bamugamba nti sirundikwera mu bantu bangi yajja eggulo limu ekitabangawo yasooka n'ajja amawulire ne gatamukwata bulungi n'agenda n'akomawo n'atuuka ddala ku siteegi yakitegeeza nti yali interested mukyo message eno nayo kangifunye ddala Abitex mutugambire nti lwaki buli atamukolera gwaggulako olutalo Alien Skin yagaana okumukolera n'amuggulako olutalo lwaggudde ku Kyagulanyi anaalusobola kakati omulembe guno tulina obuzibu mu omulembe guno gujuddemu ababuyabuya bangi ate ababuyabuya abangi balowooza mu bagezi kakati Alien Skin nze namufuula kyali Alien Skin yali awo ekivubukavubuka ekiyaya ekitalina makulu era ebyasula Alien Skin era bw'obanga tuli mugezi kimala osobola okulowooza nti w'amaanyi luli yakubanga ekivulu ng'abeera yekka mu kisaawe kati essaawa zino alwana kukola birthday party ayokya motoka ate oyo omwana wamwegendeza ajja kutuuka okweyokya akola amawulire kyenjagala okugamba ebyasuula Alien Skin kugambye bweba toli mugezi kimala osobola okulowooza nti Alien Skin akyali w'amaanyi era w'amaanyi bamugulanga millions 10 kati aliko emu kitundu n'ebbiri ali ku million emu n'ekitundu ate nga ne shagiwola ebyasula Alien Skin byali ebintu bisatu ekisooka Kyagulanyi owokubiri Abitex owokusatu ye kennyini yeyesuula bajjo taliimu ate bajjo kiyamukola ate oyo yamalamu akagoba
omusajja gwe bayita Alien Skin bamuwagira lwakuba baali bamumanyi nti awagira Kyagulanyi. Yabeeranga ku TV ku radio n'ayimba nti byonna mubikola nti vumanga Kyagulanyi. Ziri 8 ezagala ku ssaawa 5 Abitex Promotions mulina akyatunyonnyola mpola mpola ndowooza. Forget Alien, please Abitex. Kale onagamba atya? Message nga nyingi wano. Alien Skin tabava ku mimwa. Kakati abo kambagambe abawagizi ba Alien Skin balinga nti nyaabwe abazaala ali omu. Alien Skin yategeka ekivulu baali bakiyita return Gudo. Return of Champion, the return of Champion Gudo. Return of Champion. Mbagamba return from where. Oyo Alien Skin namukola ebitundu 6 era mu music industry ninga yali katonda we wali kubanga concert ya Freedom City ya mukula cyali gwa gitegeka nagwa gitegeka ati ngamba gwa gitegeka naye oluyimbo wa mufura Alien Skin ati oluyi baba kulumukuba mistake concert yali badde wa bulije ebyakola Alien Skin nkugamba Kyagulanyi oluyi concert gyewategeka concert tebakubeerawo wagirangira wiiki ebintu byo Abitex bintu byo bya fitina zijjukira palaso yayinayo naawe n'oleeta kakati nkugamba omuntu yena yennanze enkola eyange saagala muntu anyikiriza mu nkolo kuba alina amaanyi Kyagulanyi oyo bamuyitaani Alien Skin nategeka mu mbeera namutegekera mu mbeera yakumunyigiriza bwebagambye nzina okumanya lisimumanyi ekiriya nali manyi oluyimba City ya Danger ekigambo City ya Danger ate olulala ndumanyimu bigambo byonna mubikole ete munzijukiza lwokuddawo naye akasente wakafuna mulonki eyo kakati sente zisinga zasigala bweru zitya abantu tebayingira twafisa miliyoni zino zalinga 22 amagoba zemwafisa twafisa naye nga sente eyo concert yali egenagenda mubyafaayo byekivulu ekyomutwalo okubanga kyekisinza okukola okubeeramu abantu abangi era kibakuba Namboole twali tujja muggala 7 tekibangawo ekyo noggala Freedom City nogigala essaawa 10 kitu kibangawo naye omwami oyo mulaba Alien Skin saanyina okumulemerako kubanga egeri lyatalina nnyimba kati bayinza okumbukirawo ne banvuma ne bansesobola naye nga ajja kwejjusa yakola bulanda ebintu byokuvuma eyo tebirina makulu era ebiraba naye ebyokuvuma bizingamizza nnyo struggle egyolaba abantu abali mu myaka 3 jangu tuinviting eyo omuntu wano tuleta abantu bakutuvuma tuyagala invite bana abagala invite omukulu aziganye agayina edda nagawa ongambye nakafeero ongambye onoonya mukwano gwange jangu mu inbox twogere jangu mu inbox twogere Abitex Alien Skin tomujje kumimwa nteekaako sijja kuvuma naye Alien Skin omanyi lwakinze buli lwombuuza ekibuuzo nina okumwogerako kinkakatako okumwogerako kubanga mulinako ettafaali naye njala kumuwabula nti omukisa Mukama gwe yamuwa gwayita buyinza obutadda oyo omwana bali bamuwa ssente bulaaya nadda embeera ze ezo ziraba ajja kuzejjusa mudda kubanga tewaliyo muyimbi mu Uganda yali afuna emikisa Alien gye yafuna okufuna ettutumu mu kadde akatono ate akadde ako n'ogana okukakozesa n'okoleramu malala notuuka ekiseera kati essaawa zino yafuuka wa bulijjo akolera myezi 2.5 ate osiitaana n'amagoba okugajjayo badde simanyi nti kati ogambye waseere mmeka miliyoni emu ekitundu miliyoni emu kitundu ng'agenda kuyimba wapi naye nga n'okuwoolakoola ayogera bulungi naye nga ebigambo bye byennyini bye byamukuba n'agirega abawagizi n'avuma bapromota kale katukule kano tugende mwava ebusaabala temuddangamu kuwuliziganya
nti mwogeremu kakati Kyagulanyi oba ku ssimu oba ku ki nze Kyagulanyi ebbanga lino nali mbadde naye siina nnyo kyamaanyi kyemba mwagaza era bintu mbadde mbikola bukozi nga andaba obulabi era yeewuunya n'okwewuunya okuba nga nali muwagira era alowooza ndi wa NRM olwokuba nategekaga ebivulu Museveni n'asamba omupiira Museveni nemuyita n'ajja mu bivulu byange nze sibangako wa NRM ate era siribiri era yeewuunya nnyo okulaba nga muwagira ate era nakati nkyamuwagira kuba yaaliwo kyamuwagira naye eggaali nga eyitiridde enkwata gyakwatamu ebintu sinungi kati bw'otunuulira kiki kinakugambye nti tayagala kumufunamu ayagala buli ssente zonna yaba azifuna kakati Mpuuga ssente zeyafuna zamukola ki nga ziri mu mateeka era baaziyisa balaba nti yaziyisa n'olyoka omufiirako omugobye ku bwalo musajja asirise omugobye ku ba vice bikoze bitya chairman asirise ate ekisente Kyagulanyi alinga ggwe yabbe nga bwoga nti olumirwa muntu wa wansi alumirwa ssente y'omulimu omusolo egenze etya ssente ze babba mu gavumenti obulindo n'obulindo biliyoni ne biliyoni yali badde afa ku ezo sikkiririza mu kuyanguzi kuba si kirungi naye kimulaga nti omusajja gwe bayita Mpuuga mulinako embiiri atasobolaga ate nga yamufuula kyali oyo Kyagulanyi ayagala kuba ate nga yafuula Mpuuga yamufuula anti wulira Mpuuga e Masaka abaayo bagamba nti etadda obadde otya kaadi n'emwongera amaanyi boogezi omuntu asobola okuwa obwaloopu nga takwagala abitekisi tusooke tukikubiseemu akafaananyi abasajja b'otazanyirangako mu byobufuzi tozanyiranga ku musajja gwe bayita Honorable Mpuuga Mathias Nsamba tozanyisanga omukyala gwe bayita Betty Nambooze tozanyisanga omusajja gwe bayita omulundi w'e Kampala Elias ku muliro ogwaliwo gwonna esigala mu FDC era abantu ne bakola ki ne bamulonda ali medali tozanyisanga ku musajja gwe bayita medali akali amaggwa abo abasajja omusajja gwe bayita Muwanga Kivumbi ebyobufuzi bagamba akazannyo k'ebyobufuzi bakamanyi ate bwe bagenda ewa Kyagulanyi Ssentamu tebagendayo nti baali bamwagala bagendayo bamusanyalaze bye yalina era nabo bennyini balaba tasaanidde kubakulemberanambuuze nga gyali bamuwa buwikitiibwa lwaki ogamba tasaanidde kubakulembera abi ekintu kiki kyenjagala okugamba olulaba foomu eyo Kyagulanyi gyaliko yaliko emabegana kati gyakyaliko ekkakkana buli lukya abantu bajja lwekyo naye tebajja lwa bwagazi era bonna abagendayo abamu kufuna kaadi bafune amasanyalaze bagende mu paalamenti naye wamwagala lwekyo nze namulaba lwekyo namulabamu ng'asobola otutuusa Besigye ataatutuusa era asobola lwaki okijjawo kati naye ku byakola ndaba kakkana wataabeewo kikyukamu tulina gye tuyinza kugenda n'ova ku mulamwa omunene noleka weesiba ku miliyoni 500 bwekimanyi nti miliyoni 500 byabuluzaamu ekibiina kya NDP 500 millions miliyoni 500 era Kyagulanyi yeetereddewo Luwenda Museveni okuyingira mu NDP kubanga waliyo ttiimu Mpuuga ne ttiimu Kyagulanyi okimanyi ekyo kituufu weeziri ziri bbiri ekyo kyo nkimanyi ojja kuwulira kati gw'oli mu ttiimu ki anze ne ttiimu Mpuuga owagira Mpuuga ku kino era omusajja saagala Mpuuga yali akuwadde ki Kyagulanyi yakuwa ebivu emabega eri gye muyise Bobi Wine n'otegeka ssente n'ozifuna Mpuuga yali akuwadde ki Kyagulanyi Ssentamu asobola okujja n'akuyimbira ku bwereere ayireso muwayo kasente ono naagira ki musajja Kyagulanyi ku ssente omumanyi oba tumuteeka eno bizinensi yabbe wali oyagala akuyimbire ku bwereere kaakati Kyagulanyi olunaku luno nali mukozesezza era ekivulu kyansala era tuyimba ekyo kyagamba kyali kyennamboli kyekukulu 2017 era jo ne musasula gwekimanyi nti ne mu nkuuka bangobye lwa Kyagulanyi abantu abakuteba epande ebyo ne babiwanika togenda kudda bagikugobyamu enkuuka lwa Kyagulanyi togenda giddamu tudde ku mpewo togere anti tugenda ku mpewo naye
ekyagobya mu nkuuka abantu bagamba abantu abo bennyini mwaba planting katudde ku mpewo awo twogere ku mpewo. katudde ku mpewo atudde ku mpewo bwe bugwaine ani mukulu eyo yakongera agera Kyagulanyi ali myaka 42 ndi mu 53 ngo 7 mpezi 5 teekako tebubali nnyo bwotu bweyogedde waliwo nasindisa emesegi omulenzi oyo okay kale olulimi olutali lulungi sijja dukozesawa osindika mesegi aba sigisoma kale Abitex awo wenyini wenjagala okutandikira sijja kulwisa nnyo abantu balowooza walya kiki walya bakulabanga mbega ombuulire n'ekyagaana Kyagulanyi ddala bwe kyolowooza kuba muntu Kyagulanyi muntu mukulu bw'ayogera ekigambo kyakiyimirirako lwaki era ggwe kaakati ekigambo ebintu ebikyasinze okusuula struggle n'okunafuya struggle tennaga okutuuka ku ttaka naye omuntu bw'aba agenda anafuwa obeera omulabu omuntu eyali ku 10 bw'otuuka ku 6 ku 7 obeera okkirira ebimu ku byasinga okukkakanya struggle ye muntu okumulaba b'ayogera ekigambo nga tokkanya nakyo obeera walya ekigambo mbega ekigambo diversion okuwemula okuvuma ebimu kusinze mbega okuwemula mbega kino tuli ku diversion bo baagala ekigambo kimu byentwala ng'ebyekijega bogena bakola ensobi kyekyo kaakati essaawa kino kyenkola tenzimu otuze mutuufu Kyagulanyi nemugamba kino kyokola si kituufu kikkakanya struggle buli lw'olibeera n'omuntu ng'akuwaana buwaanyi kyabulabe nnyo era nze muntu wa NUP muna struggle avuddeyo okwogeranga ensobi za Kyagulanyi ate wakati mu kumuwa ekitiibwa era togenda kulya lulimi lwonna lumutyoboola wadde olumukkakkanya naye okumugamba ekituufu atereeze struggle egendi maki kuba siye struggle y'abantu struggle yaffe ate tugibaddemu ebbanga lyonna tetukyagiriwa era banaavaawo nga tujja oluza ki ekyamugaana kampaako Kyagulanyi tayagala kumukola mu ssente tayagala mukola mu ssente ekigambo ekisooka ebbanga lyamaze nga tayimba tozalina enteekateeka yadde alowooza nti ssente zonna ngenda kuzifuna n'addamu okuyimba tebagenda kumulaba era naye yenyini akiwulira lwanaddamu tagala kwaki lwalisalawo okutegeka ekivulo ekikye lyalabira ddala nga tebagenda kukola ki kumulaba nga bamulaba mu nkuuka naye ng'ate omuliro gwali gugenda kusiikuula mu nkuuka gwali gugenda kutambula ne sitwagedde waggulu